Nno munnange ali eyo eyakatweyungako ku DVC ge gano agakagwawo makambwe ennyo ate era nga tosaanye gasubwa. Bino ebiguddewo bye twandiraba nga ate bikomyewo ne Uganda kubanga kikulaga nti abantu bakoowu. Bw'oyisa abantu obubi ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ekivaamu ereeta omusaayi. Abantu obanyigiriza ennyo, abantu bw'obalaba nga abatalina mugaso gye kiggweera ate nga naawe batandise kukulaba nga atalina mugaso mu bulamu bwabwe. Kaakati nno munnange wandibadde weewuunya Pulezidenti omulamba Pulezidenti Ruto akubiddwa ejjinja ettaffaali ku mutwe ensonga ezibaddewo okulimbalimba bavubuka. Ekyo kikulaga nti abavubuka b'ennaku zino baazuukuka, tokyasobola kubalimba. Abavubuka b'ennaku zino bakoowu. Kaakati ekyo kye tulaba e Kenya twandikiraba nga kizzeeko ne Uganda. Jjukira nti omukulu General Muhoozi Kainerugaba abadde akatwala Edimutwe kati ziri mu nnaku nga 5 nga amukuumidde mu basement ye, amufudde punching bag, amufudde oba kyonna ky'ayagala omufuula. Tetumanyi biki byamukoze kubanga tuwuliddeko gye buvudde ng'abaana be bazze bakwata babasiyaga, abaana be bazze bakwata babaggyamu enjala, abaana be bazze bakwata bagenda okuddizibwa eno mu bantu ng'embeera ya asula ku tebuukye. Kaakati nno omukulu ono Pulezidenti Ruto leero yakiguddeko. Njagala ggwe weetegereze akatambi kano, weetegereze bulungi era mumanye nti ensi yonna teyeebase. Mumanye nti obusungu bw'abantu tebusobola kubeera controlled bwe nga basazeewo okulinda oba okuakitinga ku bikolwa nga bino eby'ejjuugo. Kinajjukirwa nti omukulu ono azze ng'ayongeza emisolo nga ebbeeyi y'ebintu yalinnyira ddala nti omuntu owa wansi tokyasobola kubeera mu ggwanga lino erya Kenya mu mirembe. Olina okuba ng'okola nnyo ate ne bw'oba okola nnyo era osigala mu kunyigirizibwa. Ate ng'embeera bw'etyo y'eri ne wano ewaffe e Uganda. Tetugaanye bano abasajja bano abakulu baba n'abakuumi naye era gye bayitira mu bantu tosobola kukuuma liiso ku buli omu. Obeera mu bantu emitwalo nga 10 munnange naye oba gwani tolina kamera mitwalo 10 zigenda kwetegereza buli omu. Naawe w'oba oyimiridde omuntu asobola okukwata ejjinja n'aliggya wansi kimubadde temusuubira. Buli kimu kya bulwanyi, buli kimu kyakulwanyisa. Omwana asobola okukuba essimu n'alikoona n'oliwulira ng'ettaffaali. Gano amasimu ge tuyita nago ennaku zino gazitowa munnange. Omwana asobola okukutabukira awo n'amenya just kiti ng'akimenya awo mubadde talina mmundu, talina kambe, talina ffumu naye n'akukasukira ekiti n'oba ng'ofunyeemu. Kaakati nno kino ekiri e Kenya mbakakasa kye kigenda okujja e Uganda era tunaatera tulaba nti n'omukulu waffe Pulezidenti waffe aba alambula enkalala ennaku zino. Munnange atambulira mu kabuleti puruufu, atambula yeekuumye nti naye akimanyi nti eno gy'ali nti ebintu byamusobako dda. Kaakati ekiri e Kenya kyekyo, weetegereza akatambi kano era oba osobola taagingamu General Muhoozi Kainerugaba asobole okulabira ku bakulu banne alabe ebikolwa byabwe ki ate era kye bibatuusizzaako, ejjoogo lyabwe libatuusizzaawa. Bye bino bye tulabako ate era nga bingi bikyajja wano e Uganda we tuli. Weenyweze ate era toggwa mu maanyi. Naawe munnange ali eyo nkusaba kintu kimu, olabire ku buvumu bw'abano abavubuka, olabire ku maanyi g'abano abavubuka. Gwe weetegereza muno temuliimu bakadde, temuliimu bazeeyi, ka vidiyo nga bw'okalaba, temuliimu wakiwalaata, mujjudde bavubuka ate nga tunajjukira ne population ya Uganda weeri essaawa zino ejjudde bavubuka. Leero leader of opposition avuddeyo, leader of opposition Joel Ssenyonyi avuddeyo n'atugamba era n'alabula abantu ba NRM n'abagamba nti omwami oyo gwe mukwata nga ekyebbeeyi, omwami oyo gwe mutijjisa ng'akola ebikyamu, omwami oyo gwe mubeera ku lusegere, fine ssaawa zino mwandimulaba nga ali bakolera mmwe bye mwagala naye ate we lunaakya
nga byakola abikyusizza atandise bikola kummwe nammwe mujja kwejjusa. Abaganda tulina olugero olugamba nti eryokanga n'etonnya. Waffe eno e Buganda bakugamba nti eryokanga n'etonnya omanya ekiddako obudde bwa kazigizigi. Munnange ono ate takisuubira era nawe kimanyi ne woba pulezidenti ki oba n'abakuumi weebuuze babadde tebaliiwo webali abakuumi babaddewo webali. Kaakati nno gwe ali eyo weesibe ebbiri kana akalulu ke tugendamu ka protest vote kalulu k'abavubuka kubanga abavubuka be basinga percentage ennyingi era be basinga obungi wano mu Uganda ate ng'ebibanyigiriza tebabifuddeeko. Tunajjukira nti tumaze ebbanga lingi nga unemployment oba level y'obutaba na mirimu y'amaanyi nnyo wano e Uganda. Abaana basomye, abaana bakoze buli kisoboka naye era n'olaba nga muzaddewo akutaddemu ssente naye nga gye bikomekeredde tosobodde yadde kuganyulwamu, tosobodde yadde kubagulira kilo ya sukaali, tosobodde yadde bagulira kaloofu ka mugaati kubanga naawe embeera ekunyigiriza. Ennyindo baginyigiriza nnyo. Kaakati omukulu Ruto leero akiguddeko ate nga ekiri e Kenya nze kino nkiddamu ekiri e Kenya twandikirako wano e Uganda sifa abagenda mu campaign simu abeeyuna abantu simu abagala obululu bwabwe kuno obululu bwabwe mubunoonye nga mwambadde obaki oba mwambala ezi element kubanga abavubuka banyiivu. Wandirowooza nti abanyigirizibwa wano e Uganda nti bannayuganda bokka. Nedda mukama wange nkakasa omunnakenya ajja kukuba ejjinja kubanga nabo weebali wano mu Uganda. Nkakasa Omusudaani ajja kukutunga effumu kubanga mwabawa zi paasipooti zaffe mwabawa zi ID zaffe mwabakkiriza okujja eno bazimba bakola buli kye baagala era nabo balinga bannayuganda abalala n'abannayuganda babazaddemu. Kaakati eyo embeera eri e Kenya embeera etabuse kati abannayuganda mwesibe ebbiri. Omukulu eyawambye Eddie Mutwe kino yandibadde akirabirako, kino yandibadde akyetegereza kubanga nga bwe mmanyi ne Kenya si yensi gye wamisaabisiza mu byokwerinda nabo balina ebyokwerinda by'amaanyi. Nolaba pulezidenti bamukubye ettaffaali abaana bakoowu abaana baakoowaakoowa dda. Uganda tubasaba kintu kimu muzuukuke kana akabano tekabatiisa. Bino byonna bye tuwulira byonna bye tulaba ekiddako gwandiba omwoto gwandiba omulira. Abavubuka banyiivu nnyo nnyo tebalina mirimu ate mujja mubasinikirako everyday buli lunaku mubasuubiza tebalabawo nkyukakyuka bazadde baabwe mubawamba katulabe gye binaggweera. Yes gwe nno munnange ali eyo.